omu abadde asinze okukola ground mu National Unity Platform mu NUP naye kyatumazeemu amaanyi nti bulijjo batugamba nti kaadi za kukola ground na kuyita bibuuzo. Ebibuuzo nabiyita era ne ground nagikola, natuuka buli mu muluka gwange nkoze buli kimu ekisoboka n'ekibiina mbadde nnyambako. Nayambako mu kulondanga structures, okuyambako okutransporting abaana, naye ekyewuunyisa ekyennaku kaadi bagiddidde ne bagiwa oyakajjo wa DP yazze weeks 2 olw'okuba alina oluganda ku registrar owa Mukono South ate ng'ali bweru Mr. Mbowa Aaron Kalule ne bakwata kaadi ne bagimuwa. We nababuuziza ensonga endala ne bangamba gwe waleeta ssente entono kuba nali mbadde miliyoni 2 ne bangamba nti oli yakeeza miliyoni 5 ne bakwata kaadi yange ne bagimuwa. Ne ngamba nga bwe kiri nti nze nali ngikoleredde kangendeko ku kitebe mu bakama baffe nakola petition, nakoze obugumiikiriza, nayise mu process zonna na petitioninga ne bantambuza ne ntuukayo. Bwe natuukayo ne mbawa petition yange ne bangamba tukebere mu kompyuta. Bwe bakeberanga nze yasinga naye kyamazeemu nnyo amaanyi okuba nti era baganye okunziriza kaadi yange nga tebamaze olaba nti nze yasinga. Kitegeeza kaadi za kugula. We bangambye genda olabe Dr. Kanabi. We natuuse ku Dr. Kanabi yangambye ye talina maanyi googera. Ffe be bagamba okukola ground Dr. Kanabi yangamba ntya nti talina maanyi googera. Kyokka nga nina omwana wange mulwadde ntambula naye sente zange bazirya ground nagikola ne bangamba tebalina maanyi googera. Era NUP babalimba nti kaadi si za kugula, kaadi za kugula. Era ekirungi miliyoni zange 2 bazinziriza. Mr. Kabanda simuwaayiriza, sente zange bazinziriza nga tudalye Namirembe kasita bampadde sente zange era nga ngenda kujja independent kuba ground njirina. Era nga ntegeeza abantu ba Ntenjeru Kisoga Town Council mundabiranga ddala obuwagizi bwange oba oliawo amaanyi gange gabulidde mu ngalo z'abakulu abanene abamu abakutte kaadi ne bagiwa owa DP yakajja weeks 2. Gwasinze naye oyo nga ngamba bamuyita Mr. Kabanda Mayor to be Mukono. Era ne bangamba nti miliyoni 2 kuba kaadi bagenda giwa oli alina waayita registrar Aaron Mbowa. Kyokka gwe bagamba ali bweru naye ate gwe bagamba nti yalonda kaadi kyokka ali bweru. Ffe tuli eno tukola ground. Kati miliyoni 2 bazikudizanya Sente Ronald abeera kyetume ng'era ye chairman wa Ntenjeru Kisoga Town Council ku constituency ye yantwale wa Mr. Kabanda. Naye ate nga Mr. Kiyimba yali yanzijjako dda ssente emitwalo 5 era naye yaganziriza ku Sande ku ssaawa 4 ez'okumakya. Sente ezo ngenda kujja independent nti oli yalese miliyoni 5 gwe wale badde olese miliyoni 2 kakati wadda. Naye ekirungi ekisibanja oli yali buloka kwona ate nga naye yali adda. Naye nze nina ground yange era ngenda kwenoonyeza akalulu. Ebya kaadi nabivuddeko bankereeseza buli kimu bampubye ku kitebe banzijjako interview biki byonna naye era obwenkanya bwange bubulidde mu ngalo zaabwe. Bye bagamba ebya petition abantu babalimba teri petition ne wo petition nga balimba era nga ababuza kaadi zaffe bali waggulu bakolagana n'abaana abawansi. Takoze ground olunaku yajja leero mu kibiina ya attending omulundi gumu yajja leero nga ku Sunday vetting ne bamuwa kaadi. Era nga nze ateekeddwa obulungi okukiikirira abantu b'ekitundu kyange ekya Ntenjeru Kisoga Town Council Mukono South. Era nga nkumya abalonzi bange mwenna nti temulowooza nti navudde mu kalulu olwa kaadi kuba ebya kaadi tebyabadde bya mazima. Akalulu nti akalimu tutunke naye tebazinsabye tebanzikiriza zibawa naye nga nabadde nzirina.